Chadachi bannamawulire basatu n'omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Vivian Nakalika bayimbudwa ku misango gy'abadde babakwatiddeko egy'okubeera n'eddagala lya gavumenti mu bumenyi bw'amateeka. Enkya ya leero bano bonna bayimbuddwa wabula nga bateekeddwa okuddamu okweripootinga ku kiteeyo kya poliisi mu Kampala mu bbanga lya ssabbiiti 2. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Afande Fred Enanga ategeezza bannamawulire nga bwe bakyagenda maaso n'okunoonyereza ku biki ebyaviiriddeko bano bannamawulire okukwatibwa era ng'akadde konna baakufuna okulambikibwa okuva ew'omuwabi wa gavumenti. Ekigendererwa kyabwe kyali kirungi nnyo okulaga obwangu obuliwo mu kugula oba mu kukukusa eddagala okuva mu malwaliro ga gavumenti. Nga poliisi ffe ekikolwa kino tukiwagira tusaba bagende mu maaso n'okugaziya akatambi kano naye nga bakolera wamu n'ekitongole ekya gavumenti ekya Health Monitoring Unit kubanga we bayimirira ku lwabwe bokka bokka kiba kizibu nnyo we baba bafunye ebizibiti nga bino bye baafunye ate ne babitwala mu maka ewaabwe. Okay? Kakati ffe tuba tukiraba nti kikolwa kya bukyamu obeera nawe nga bbye eddagala. Ate ku kyamunamawulire Solomon Serwanja abadde anoonyezebwa olunaku olwaleero naye yeeripootinze ku poliisi era n'akola statement wabula nga n'ono era emisango gye gimu egimuyungiddwako ng'ejagguddwa ku baasoose. Era ensonga ye Fred Enanga ajongedde ogitangaaza. Olunaku lw'eggulo twagezezzaako okufuna munnamawulire omu Solomon Serwanja nga tumusaba yeyanjulire poliisi yennyonnyoleko ng'omu ku abo ababadde bakulembedde okunoonyereza ku bubbi bw'eddagala mu malwaliro. Teyasobodde kweyanjula mpaka olunaku lwaleero era naye atuwadde statement ku ebyo ebyavuddeko okukwatibwa kwa banne era ne tumuteeka ku kakalu ka poliisi. Bano bonna bakweyanjulira poliisi wano ku CPS oluvannyuma lwa weeks 2 nga bwe tweyongera okunoonyereza. Serwanja oluvannyuma lw'okukola statement n'okuyimbulwa ayogedde ku mboozi gy'abadde bakola eyabakwasizza bw'ategeezeza ng'abantu ab'enjawulo bwe bagenda okubeera nga boolesebwa abo bonna abeenyigira mu kutunda eddagala lya gavumenti ssaako n'ebintu ebirala. Waliwo abantu ababeera mu byalo eyo mwekiseeka temugendayo abakulu b'eggwanga abanene muyinza okuba mulina opportunity etwala abaana bammwe mu pharmacies ne muwaayo insurance cards kubanga bali insured ne bafuna eddagala okuba obukuba essimu ne bafuna insurance. Naye waliwo omuntu ali e Karamoja, ali e Elamo, ali e Kitgum, ali e Gulu, ali e Masaka atambula ennyendo n'ennyendo okufuna eddagala n'atalisangayo. Lwaki sinti gavumenti kuba teritwalayo naye kuba waliwo abalibba kifuuse kya bulijjo kyessaawa tulekerawo okulaba ebintu nga ebya bulijjo. Ono era akubidde bansi nabo bennyini okweyunga ku lutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi ssaako n'ebikolwa ebirala ebivumaganya gavumenti okusinga obbirekera gavumenti yokka. Saawa tulekerawo okulaba ebintu nga ebya bulijjo tulina okuyimukira wamu ng'eggwanga tukwatire wamu tulwanise ekintu kino tulwanise ekintu ky'okutunda eddagala. Era nsuubira nti gwe nga muntu ssekinnoomu olina ekyokukola okumeka sure nti bano abasajja ababba eddagala bakwatibwa era tuba exposinga. Ffe nga bannamawulire tukola mulimu gwaffe tetujja kuweera paka ng'ensi yaffe ekyuse. Kyekiseera tulekera okutunulira gavumenti yokka yokka. Ate ku nsonga ya mukyala we yakwatiddwa naye wabula nga naye ayimbuddwa Vivian Nakalika Serwanja era nga y'omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu gye babadde banoonyerezaako naye agitangazizzaako. Ntiddemu omulimu gwa mukyala wange guli ku line kuba kati ali exposed naye mbadde nsaba abakulu ekikwatako omukyala abali tewali kyamanyi gino mirimu gyaffe ng'abantu nga bannamawulire n'olwekyo tekina mutwaliramu. Bannamawulire ab'enjawulo basobodde okwenyigira mu lutalo luno okuviira dda ku bitongole ebibataba omuli ekya Uganda Journalists Association ekirwanyira eddembe lyabwe ekya Human Rights Network for Journalists Uganda n'ebibiina ebirala okulaba nga bannaabwe bayimbulwa. Olunaku olwajjo ekibiina ekibataba ekya Uganda Journalists Association WUJA kyafulumiza statement nga kivumirira enkwata abantu bano gye bakwatiddwamu. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.